ngenda zanya muzanyo gonga 29 omwezi ogujja nayo ina bangamba tosasula kati wojira ki yes omanyi keizo omanyira nnyo kati bagamba sasula 29 July tojja kezi tojja gana yabasasula nedda gwangambye mbere muzanyo naye bangamba tosasula ulinganga akatago k'enkukunyi totegeera wacho ganzi sasula nani kozesako kezi chana ko lwacho mmanyira abantu bagamba nti tosasula nani gwe sasula kuvira dala eri mu Diamond SM nati sifuddeyo nnyo abakugamba waina TV abantu gaga tosasula abagamba nti sibasasula bebani ebyayi naye Kato ori ready for Serena saagala okabe waligenze kawo nga waligenze wakiri ku PTC anti kakati kati gwembuuza kankubuuze abantu ku Serena kyekibagano sente zaawo okubukinga Serena ebbeeyi yaawo yo ogenda kukola kipya kakati kyenjagala limitiri agenda mu Serena kyenjagala kimanyi nti nsobola okufuna omuntu omu n'agula tebbe ezo zonna tebo ziri ku milioni 10 buli tebo tebo guliko ne 5 Kato tosobola kukola tebo ya milioni 10 tekisoboka kati gwerindo olabe anti kati tebo ya milioni 10 okujirako kati nze bano abazisasula si banakunga keizi anonye 12 anonye 13 these are multi-billion people kati waliwo ne mukwano gwangu wano e Sweden akola mu bwakabaka bwe Sweden yes akola mu bwakabaka bwe Sweden yankubidwa nangagera gula tebo 3 eze milioni 5 kati wuno Matia Lwanga bwanika wuno in fact ngenda mukubira Matia Lwanga bwanika wali egundi kati wakise genda gula tebo nigo genda bakolera ki ebi okyaliko tolaba kati case tuza tukuwa sente nyingi nga tosima abantu nyoko yali amanyi yawumula kati gwe yazalo oli musiru sagala onfolo kati kugamba ogenda yimba dimi oyinayo tulina drama tetwagala kutuletera by'abayimbi byammwe simanya sitya danger ebyo tetubyagala twagala classical drama tugenda kuzanya classical drama era abawagizi abagala omudedezo mufune gye mulaga abagala uno tokudalire bantu ngo bazokuba Serena ate kati kibwaki mbamba kudalira mbamba bulira amazima kubanga era ngenda ate kudala kubi fana tunabana kala kitemu nedda tolina kudalira ate nkudalira kimba bakuyambya mu bintu bingi kati okugamba nti keizo oli musiru mbanku kudalira nedda naye abantu babaddewo mu mbeera zonna walwala ne babeera naawe ne bakuwa akalulu n'olya buli ssente ne bakuddamu ne bakakumma abantu babadde nawe mu bulamu bwonna ebiyimbayimba byo byonna kati ababadde nange banyima akalulu awo walya ssente zaabwe ne mbagamba ntya wagenze bakulya ne mbagamba ntya tukole ki mulye tebalya ate balya wabalyamu olugu bwe busiru obwo abalya fana tujja kubeera ngaawo nga twegayira abantu berubaga wabalya oba tebalya abalya mulye abatalya musabe mukasaliyo mulye olumala Serena togenda kuddamu kusaba nseke enseke okukuba enseke n'enseke kibi mwana wange keizo oli musiru busiru ate nti era wagenzeke wanyoko n'omulimako kirungi ojja kugenda ng'ogeziwala kuba omukazi yali mugezi ate gwe oli musiru naye gwe nobanga okuba bakulaba ku parliament okiraba kati ate ku parliament babakaba nno bwesiigendeko ku parliament ng'ate okimawo ki olinawo business ki mbagenze kulaba Mpuga leader of opposition ate kayo yagaza ki Mpuga ate ga leader of opposition nga ye wa Nupu kati Mpuga yagenda kugenda mu parliament ogenda mu Nupu nga si mukwano gwange ali mukwano gwo by the way abantu yingira Nupu Mpuga osobola yingira Nupu sijanze mu Nupu njagalayo neyo character zange zenjagala
Kato yagala yani. Njagala Hiudamani mwagala. Mutabani wo. Kayemba Solo mwagala. Waliwo omusajja gwenjagala owa Nuupu ow'Ebugerere mwagala okufa obufi. Tebandeko oyo mulangira mwagala. Bobi Wine naye kenyini simwagala. Anti nyini yo. Sinati simwagala. Tonfosinga bw'obanga omwagala okufa obufi mwagale. Nze simwagala. Nze nina abantu benja kate nze nina abantu bangi siba munubu. Ani president wo? President wange Museveni. Nze manyize serimba bino bye walonda. Nze serimba bino bye mwerimba. Bye mwerimba mbusimanya muina president mbu atudde wali emagere musimanya ki ate president ali emagere baba musindikira aba police okumukuma atadduka budusi kati what kind of a president sewa Kato Bobi Wine ine nyimba kati eziriko toyi oludde mu ati ofulumya katumanyira yalesa kayimba kavundu nnyo kabi nnyo Kato tomanyi music tomanyira tekaina kyekanyumana mu mbuka tubalebe yatulabisiza yegwate nalumanzi yatulabisiza nti byakola bya kisiru kituufu mukaba Katonda akuwa mukisa naye ate nga naga gwe nalumansi abantu bagagwe nalumansi labisa atagenda leta nalumansi bwembeera nalumansi kiba kibi lekera okubeera ne futuwa nawulira kyenkubuuza yatalina ate liriwa talina tiyatusanga mu parliament n'atujjayo nakusinga amaanyi nati naffe tumusinga amaanyi kakati temumugamba nti fitina katumwogerako ebigambo bw'anaatuka wajja tuvaako bw'anajja ku shoyo ate alina muganyi kwa we mudidi ye tuwali wa muganye ajje mu show abeere enlightened alekera okukola ebintu in fact eno show gye tukola Bobi Wine walize n'osoma n'ofuna okusomesebwa oli principal atula n'aba UN kale oli ebyekisiro aba UN ate buli bennaatula nabo nzije nekubira enduulu Kato wabeera ye mupya ani gwe wali otuddeko naye ow'amaanyi ow'ebunsi bwebwezebwebu natula ne Raila Odinga nga munyumya ki mu lulimi ki kakati ebo bya kisiru bye twali tuzimye byali binene nnyo tosobola bikususa okutegeera bye tunyumya n'abo abasajja Raila Odinga Luto nagenda omwana nali nkola emboozi awo ne banga Kato muleke toddamu muleeta kubanga ye musawuzi tuwali wotabu era essabo talita ate nga ndiwaki ndifaako nze ndi munnayuganda omuyindi abayindi tebeerabira bintu byewaabwe abayindi tebeerabira kusamira abayindi tebeerabira tribe yaabwe kati ebintu ebimu ebikwalifying omuganda omutuufu kusamira ngenda zanya party kimuzannyo gwo kubanga kikulu naye ng'ogenda kunsasula toyina ogenda kuzanya yasamirira nti wenti lwaki anti omuzannyo bwe kugamba nti waliwo omwasamu ng'ayimba kubanga kati gundi ng'ayimba oluyimba baluyita ngwangwangwa naye nga teluna kye lutegeeza naye nawe era ennyimba zeera si ze ziri awo ez'amaanyi ate ani agambye oziwulire in fact nze kankubuulire case bulwenda banga ogenda okuyiwula oluyimba lwange nempulira ng'enyiika enzita ne ŋŋamba kati ono musiru tategeera tamanyi interpretation tamanyi nnyimba nnungi kati yamanyira bidandali nga n'amapiano ge wasuubiza togaleetanga kyova olaba ono gundi yali akukubye Elenisikini simanya Elenisikini ate wali towedde mbuki musiru munno era mwagera ne mukolera abasiru bamwe wali ekamu emakinga simanya kamu abatategeera abatamimba bali abo kansa bekivulu kireme kuba kibi ate ne bekiba kati twafunye eddagula tikiti kumpi ana twakatandika twafunye eddagula tikiti ana kakati abo kiki abo bonna bakamawo bakinikalisa njagala onsasule newe nazanya ka party ki ngenda kunjagala onsasule sijja kusasula amma kanfuna omwana wange wano kale naye nga Kato maama waguze ekipale ekyo enenga tate mpya Kato bade sigirabanga anti bwe busiru bwolina eyo nga tompya erwa enyo nga tompye kati olaba kati keizi fitina kati engato yange ekuluma mpya kati ate bwe mbera mu ngato kati keizi okulumwa kumanya olumwa kati oyagala njikwazika enkukole ntya ekigere kyo kinene nnyo kiringanga ekyomuwa mutwe abasiganda wano ekigere kyo nga kinene nnyo kinene nnyo ku saizi yo
size ka size chako oyambalira mbato eno sex size bagita 7 feet tubatadde yako Kato